No making sure buli nnaku okubiddeyo abantu babiri ne okubiddeyo abantu basatu singa okubira abantu basatu olunaku ate nga kakasa kisoboka okuba essimu 3 olunaku ne bw'okuba emu tewali agenda kunenya. President yagambye tukubire abawaffe tubasabe obululu. Ndi mukubira taata wange. Sebo mbadde mukubira nga takwata kati wuuna akuba. Taata wange. Nga mbadde nkukubira nga tokwata. Ndi bulungi taata wange, oli otya mukwano? Iye taata. Mbadde nkukubira nga tokwata. Mbadde nkukubira nga tokwata. Agambye kaddemu ankubire wuuna ankuba. Taata wange. Oli otya mukwano? Oli otya? Tompulira bulungi anti mbadde nkutadde ku loud kaakati mbadde nkugamba nti akalulu k'omwaka guno kampeere Kyagulanyi Ssentamu Robert. Ati nina amagezi bannange. Nina amagezi? Nkamuwadde emyaka gyonna naye batubba bubbi. Ak'omulundi guno tugenda kukalwanirira ddadi. Bongambye? Kale kankamuwe maama. Ogambe ne bannayiba bo ne mikwano gyo bonna. Ogambe ne bannayiba bo ne mikwano gyo bonna bagambe balonde Kyagulanyi Ssentamu wali umbrella bateeka tiki. Kale kankikole. Anti yagambye. Owulira? Anti yatugambye nti bwe tutalonda mwaka guno teri kuddamu okulonda bagenda kutwala mu parliament nga badondera mu parliament abakulembeze. Kati tulina okwerwanako. Kale taata nja kuddamu kubire edda. Okay, kale. Kati gwe olinda kyokubira abeewammwe bagambe nti nno His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu abagambye mu mulonde omwaka ogujja nga nnaku z'omwezi 15 wali umbrella oba oteeka check tokola ensobi. Kati emundu bakuteza kiraki ayagala kumukuba so yali byabu na ayagala mukwata bamutwale mu kooti ne mukube magulu mukuba amagulu kuba bagalagi ate mundu ogikuta atodduka emisiri emiyitirivu mukuba amagulu bwabagoba yatuuse najjamu engatto ziizo nazikasuka Kale mbalamusizaako banyabo ne basebo gye musinzidde okubeera nga mutulaba okosako okubanga mutugoberera mu bitundu byonna ebikoleggwa nga Uganda. Nkusaba musabi video yosooka ogimpereka like, yes giyambe okubanga edduka ku speed etenkanika, information etuke kwayagala okugiraba okosako okugiwuliriza mukadde. Twegatteko ng'osubscribinga ku mukutu
osobola okubanga ofuna latest updates. Mwami Kyagulanyi olunaku olw'ejjo bwe yabadde alina muŋoona yasabye abantu bagende maaso n'okubeera nti basaba mikwano gyabwe n'abantu ab'enjawulo bakubireyo omuntu yadde omu oba babiri akasimu babasaba akalulu. Kakati akatambika entandise na covid eno ng'etandika omuwala yabadde akubira muzeeyi we bamukadde we nga atuukiriza okusaba kwa Mwami Kyagulanyi. Kakati taata naye n'alaga nti ate gwe bakubidde essimu naye munnankyukakyuka nnyo era akalulu emyaka gyonna abadde ng'akawaani Bobi Wine. Emyaka gyonna ngezezaako okukikutegeeza ndowooza olonze Bobi Wine ne banne ebbanga lyonna emyaka 5 gye bamazeewo. Ne nange nina eyansabye akalulu. Pavin simanyi oba olina screenshot yeyo omuntu omu yazze mu inbox yange nansaba akalulu. Message ze ndowooza oziraba. Yasoose najja nambuuzaako good evening sa o madam. Nange gwasaba akalulu tamanyi oba ndi mukazi oba musajja. Namana ngamba ye Kiseka Fred wansabye akalulu nompa n'ekifaananyi ky'omukulembeze gw'oyagala nnonde. Era nomala nonkakasa nti nkusaba kalulu ka Bobi Wine please help me. Nangamba muyambe muwere omwami oyo ki akalulu nange ne muddamu wansi nti okay. Kale byebyo. Haji salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli otya Viki? Ndi bulungi mzee. Mugamba mutya? Mwe tuli tutyo eggwanga tuliweereza. Alhamdulillah. Yes. Abatulaba abatuwuliriza tweyama okubawa. Yeah. Katubawe ebyo ffe tubategedde tubitemeteme mujjemu nammwe ebyo ebisaanidde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Program eyitibwa Detect ebeerawo kutusaka ensonga ez'enjawulo. Mu program eno tudetecting ensonga ne tuzisima deeper okusukakaawo we tugenda okubeera nga abalala tuzirabira. Haji ebimu ku bye tugenda okubeera nga tutunulira olunaku olwaleero mwe muli engeri ab'ebyokwerinda gye bagenze maaso n'okweyisaamu emirundi gyonna mu bantu abataagala basembere abantu be bataagala basemberere Mwami Kyagulanyi yonna gyagenda okuba nga atambulira gyayitira okugenda okuba campaign rallies. Tugenda kutunuulira scenarios oba obumu ku butambi obuzze bubeerawo obukwatibwa ku kamera mu bitundu ebyenjawulo yonna gyazayitira to discussing koko ku nsonga eyo. Mu bufu bwe bumu omukulu Mathias Walukaga olunaku olwaleero era ne bannamateeka be balabiseeko eri kooti and of course n'akakiiko k'ebyokulonda kakiikiriddwa bannamateeka baako era ne bagenda maaso n'okuwulira omusango gwabwe gutandise olunaku olwaleero. Omulamuzi n'asuubiza nti nga 22 ku Mande wiiki ejja lwe bagenda okubanga bawa ensala ey'omusango guno era ng'egenda kuyita butereevu ku email. Kakati esembabula eno omukyala Anifa Kawooya naye yagenze maaso n'okukyogera kati nti bulijjo abba akalulu bwe batakamuwa waakiri adduka ne bokisi. Kakati ne twebuuza kiki ekirobera banna NRM okuwaayo obuyinza ng'ebbanga lyonna babadde bakimanyi akalulu bakafuna mu mankwetu. Awo wennyini omukyala yabadde awo obujulizi Anifa Kawooya minisita mulamba minisita Mwami Museveni nti ba akalulu bulijjo bakakwatamu n'emisinde ne bakwata akabaketi nadduka butereevu nako n'agenda. So ezo ensonga nazo tugenda zidetectingamu tuzitunulemu mu mbeera efaanaganako bwetyo. Omugenzi Muhammad Segirinya okuva lwe yafa sente ezaali eza saving mu parliament ze batereka mu sako sente ezo n'okutuusa kati family ye tezifunanga. Naye si ye yekka ababaka abafudde mu parliament mu bbanga oba mu space ya myaka 5 bawererako ddala 34 ku bonna 34 tekuliko n'omu yali afunye sente zino eziterekebwa mu sako ezikuweebwa in case ng'ovuddewo baani abasobola okukola ki okuzifuna. Ensonga abakulu baziwadde then naffe tugenda kutunuulira ensonga eno deep mu kaseera ke kamu ne sente ababaka ba parliament ze baasonda ziyambeko ku famire zigase ya Segirinya nazo sente ezo bagamba zikyali ku account ya parliament teziteebwanga kuweebwa ba famire. Naye ebbanga litambula abaana buli lunaku basoma na buli kimu kigenda maaso. Kakati ate yo omwogezi w'amagye
CDF I mean akulira amagye Samwogezi omukulu CDF General Muhoozi Kainerugaba atenga mutabani wa Yoweri Kaguta Museveni president w'eggwanga lino yavuddeyo naawe ekiragiro kuba ekigambo ekiva mu Geno tekiba bubeezi ndowooza kiragiro jja kuntereza I mean tekiba kirowoozo bulowoozo kiba kiragiro eba order so yatukubiriza nti olumala okulonda please return home tewali kubeeraawo musimanya mugoberera amateeka kyegagamba dukazambwa omaleeyo dde waka bwe tuva akaawo tugenda kutunuulira n'ebimu kale ku bintu bingi bye tugenda okuba nga tutunula naye sofa tugenda kusooka tutambulireko kaawo nsaba tuwumulemuko sekendi busekendi Pavin ate bwe nkobawo nzije ne Haji tutandike emboozi n'ebigambo tubyogere nkomawo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Binywera alikiri omusomi weddwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru wa ggwanga nga pasipoti zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa ekyo bwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu oba maze otuuka ku buwanguzi amannya geego Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa buwanguzi eyekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya ekyobuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe enamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale mbalamusizaako nate Haji omuduumizi w'amagye General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'akawaŋŋamula mu bigambo bye tusobola okutwala nti yabadde order mulonde muddeeka temwesisigaliza ku polling station. Lwaki musigala ku polling station nga waliwo ba observers okuva wano mu ggwanga lyaffe Uganda n'abatunuulizi ab'ebyobufuzi abalala oba abalondoozi abava ebweru w'amawanga okujja wano ne bagenda maaso n'okuba nti balaba mulina bannamawulire bemusindika buli yeesimbyewo alina ba agenti be kumpi babiri balamba. Lwaki muba mwesiba ku polling station mbumukuuma kalulu? Bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba yegase ku byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda yegase ku General Nalweyiso n'abantu abalala betuzituulira. Vicky nakugamba wano nti ekireetera obuzibu bwonna be bantu buteebuuza gwaddidde mu ofiisi eyo gyazzeemu kumwebuuzaako nti ensonga eno bwe yabeerangawo wagikolanga otya. Yenaga nti anzi kyenkola ekyange kyekyo nkimanyi kyenkola kireeta nnyo ekyo obuzibu era oyonoona ebiseera obusinga obungi ojja mu ofiisi noga nti nze byonna byensanzeemu bijjemu n'oli bye yakola si byagala ngenda kukola byange oyonoona. Okulonda tekutandikidde ku oyo si kutandikidde ani General Muhoozi. Okulonda kwatandika dda nga ne mmagye ndowooza ayinza n'okuba yagenda okuyingira amagye ng'okulonda kwekuli era waalingawo abaduumizi nga ye kati bwali era ssemateeka yagenda okukolebwa ne bateekamu buli kimu kyonna ekikavalinga ebinaabeerawo yali taliiwo mu magye nga si muduumizi naye nga waliwo abaliwo era abaliwo okulonda okwo bw'abasangangawo ssemateeka eno baagiteekanga mu nkola kwegamba amateeka bagateeka ekitiibwa waggulu. Ati ekitiibwa ekyo kye kibaweesa nti baali balungi baaduumira amagye. Naye obuzibu bwonna buvaawa olunaku Pulezidenti Museveni lwagenda okwebaka bw'ati olwo ng'amusaasidde ne bamuteera vidiyo lunaku lwagenda okwejjusa lwe yakwata famire n'agiteeka mu byobufuzi ekyo kyabulabe
Eiye ekyo kyabulabe. Olunaku Mungu lwali musaasira akabikka kana akamuliko ne kabukkako ekifu ne kimuvaako lwagenda oga nti nga nakola ensobi semasobi Mungu gye saagala onzizeemu mbeere na muto at least nga nkaddiwe kwe kukwata family n'agiteeka mu byobufuzi. Ekyo kyabulabe. Naye ono yamuteeka mu magye anti nabyo byabufuzi kati amagye gawa nako kati gali mu byabufuzi byegakola obiraba kati olaba lwayo bye yayogedde ayingiridde ddala ebyobufuzi okumanya ayingiridde byabufuzi ayingiridde n'akakiiko k'ebyokulonda ate afuuse mwogezi waako akakiiko akategeka okulonda kati afuuse mwogezi waako. Kubanga we yabadde ayogerera ebyo yabadde awa basirikale kutikkira mu kifo ky'okwogera ku ebikavalinga amagye nabiki bawadde enjota bye galina okukola bye gatasaanidde kukola ate yagenze mu kakiiko kaawa kabyakulonda. Ekyo kikuzaayo wa nti omukulembeze ensobi gye yakola yeeyo. Omanyi wa family waliwo ekigambo nga tokyasobola mugambako n'akireka kuba akimanyi mugatta omusaayi. Era bono kimugaana ajja kuga lwaki okiŋŋaana era ajja kutuuza akugambe kino kyenkola kiyamba akulage n'emyaka gyo. Omanyi twajja ne tumanya nti omukulu yafa omuto takola ki kati ajja kukulaga emyaka ge nti gwe taata ogenda nze nsigala kino kyetukola kigenda kavalinga bazzukulu bo naffe abasigadde mu kyotonaba kulaba gwe kyonziiza olina kusirika busirisi n'okwata kuna nti bw'aba bw'atyo bw'ayogedde sirina kyakkola yensobi kyeyakola nti olwaleero movement bwe yamala okujja bwe yajja mu ggwanga muno ekyatwala President Museveni mu nsiko kujjawo nfuga ya democracy etegeeza ey'amateeka. Tetuli mu nfuga ya democracy nti mu kugenda mu nsiko yali teriiwo ng'amateeka tegakola gasambirwa galinnyiribwa era ekyamutwala mu nsiko kubanga jjukira ye si gwe babba n'okubba ye yafuna ebitundu 0.78% ekibiina kye kyeyalimu kati ye n'agaa nti siri mumativu ng'amateeka mugakoze be mutonzi ŋŋenzewa mu nsiko n'agenda alhamdulillah ne Mungu n'amugaa nti mpulidde okwogerakwo jangu oyambe eggwanga lino amateeka gakomewo gateesekebwe mu nkola era abantu ne basanyuka endulu ne bakuba abente ne balya buli kimu kyonna kyonna nagamba omusajja azze amateeka gagenda kukola ndowooza amateeka gakoma kukolako nga twakamala okukola CA kubanga okulonda kwa CO ko naliwo bulungi nkutegeera abantu be twalonda abeetaba mu kukola amateeka essaawa eno agakolebwa abeetaba mu kubaka ssemateeka naliwo bulungi era nabalonda era bwe baamala okukola ssemateeka waffe obulungi naggwa ne bateekateeka okulonda okulonda okwo kwe kwali okwekiveera otegeera bulungi ekyo kyenakugambako kye baasibanga ewali bokisi gyetuteekamu obululu so baasibangawo oti webale nnyo olwo omukulu atandise ate amateeka okwagala okugjamu ebimu ng'alina ekirowoozo ekigamba nti tebukyenkya ne bibanga biri bye nagendera mu nsiko kankole kino olw'okubadde abamu ku bba abakola ssemateeka baali weebali ne bakivumirira nti mu ssemateeka gwe twakola ekyo tekiriimu ekyokuteekawo ekiveera ku muntu agenda okulonda mu ssemateeka gwe twakola ekyo tekikola ki tekyalimu era ng'akyalina abakyamujjukiza nti owaba ssemateeka ono muleka atambule nga bw'alina okutambula nga bwe twamubaga kubanga twamubaga nga naye wooli ng'ate gw'oli ne ku ntebe n'omulayira n'omukkiriza omuteeka buli kimu kyonna era kye twakomako akaaka ekiveera lwaki era abantu bwe baamalanga okulonda twaddangayo eka nga tulaba kikukuumya kuba n'akalulu kakubidde mu kiveera tomanyi bye bataddeyo n'oli tamanyi byataddeyo nkukakasa bulungi tewaliwo yayimirirako we balondera abantu twaddeyo kandi tulinda buleediyo
Kyovola baako kalangirirwa nawo tekatwala nnaku ziwera 3 nga tebanna kati bano abakola ssemateeka olw'okubadde baali weebali ne bakivuira baga nti ssemateeka gwe twakola si oyo akuwa betukuba akalulu mu kyaganya gwe twakola yagamba akaluka box ejja kuteekebwanga wali kyangaala basibewe akaguwa abantu bamala okulonda batunuulire ng'omuntu oyo yennyini yatunuulira nti ono mutuuze waffe kubanga okulonda okwo walonderanga ddala ng'oli yeggwe wolondera akalulu kokuweebwa ekitiibwa n'okukola amakulu era akaddako tewaaliwo kiveera n'abasirikale buli owabeeranga okulonda nga wabeerawo abasirikale 3-4 ate nga tebaba na mmundu kubanga mu ssemateeka tebalimu kubeera na mmundu balina kuba na miggo batuuni era ffe abalonzi nga ne bagenti wali weebali ate twabanga bakalabaalaba era nga abakulira ebyokulonda bagamba nti oyina eddembe n'obuyinza okujja okugyamu omuntu oyo gwekakasa nti talonderaawo mu biseera byammwe era bwekityo bwe kiwali era amateeka akimpakanya aveeyo bw'abanga omulonzi oyo yaliwo bwebito bwe byali ngera bwe tumala okulonda okumanya okulonda kwalinga kwa bbugumu nnyo era abantu balondanga buli kulonda bagendanga balinnya nga kye balonda bakakasa nga bakyakuyinamu laavu bakyayinamu essuubi nga baagala teriyo tamanyiyo tiyagaasi tamanyiyo omuggo nti gujja mukubwa nga naye yeesunga okulonda era bwe twamalanga okulonda twayimiriranga bbali kuba wano baasibangawo akaguwa ne mudda mu bisiikirize ne mudderu naye nga wano wasigalawo vikoyo talondera wano era ng'omusirikale agamba jangu omukoneko nti ono si wa wano ne bakugjayo bagendanga okwaza ddala nga toli waawo ate era tebakusibanga sirikale bagamba bugambe geri yonyonyi gyolondera kyatutwaliranga n'obuvunaanyizibwa kubanga okulonda okwo nkujjukira bulungi twalonderanga mu paaka awo kyatutwalira n'obuvunaanyizibwa nga tukulondoola kubanga wagendanga okusiŋŋanibwa ng'ozze wano ng'ate olondera wa kawempe naye ng'ozze wano nga tukulondola toyingira ewalala nga terina kukwatako n'omusirikale tebaza abanga ate era okulonda byekwagwanga okulonda kwakomanga ssaawa 12 11 ndowooza beba ntiseerabidde nga babayita ne mukola ssaako muti ne mwetoolola bwe muti ne baleeta ebiveera bino ne bayiwawo obululu wammwe nga mulaba mu box eri nga teri musirikale abaga mweyongereyo eri mwe mwawanga gaapu naye nga bagenti weebali yadde abakiise baba beesimbyewo babeerangawo naffe abalonzi abakubya akalulu nga teri musirikale akukubako teri akola kisimanye ebiseera ebyo oba abaduumizi baalinga bazibe baali bamuzibe oba abakulira abukiiko abakuliranga ebyokulonda amateeka be baali bagasoma kifuula nnenge simanyi njagala nnyo omuntu aveeyo ajja akitubuulire kakati bwe baamalanga akalulu ako bwe baakamalanga ne bakayiwa ku kiveera ne batandika okugenda nga balonda ani ono Museveni bwe batwe bakalulu Besigye semwogerere Besigye akafunga era bakabalagira ddala mwenna ngera mwenna mukkanya nti ako kafu nagala nze nakakubye ninga teri abagobyewo nakubatusa misindi ne bamala ne babubala era bwe mwavanga awo abawagizi abakakasa nti wano omuntu waffe awanguddewo nga n'enduulu mutandika okukuba nga n'amazina mukola mutya mukyekyekya nga temutegedde na bivudde walala naye mwawo ne musanyuka n'enduulu omuzina bwekito bwe kyali mu kulonda okwo okwaddako okwokubiri ng'olwo ekiveera kiri bakivumiridde kuba tekyali mu mateeka kitegeeza nti enfuga y'amateeka yassibwamu ekitiibwa wadde yali etooboddwamu naye ekitiibwa baakiteekamu nga bali abaagikola bamaze okuluŋŋamya simanyi nti ku mulundi kuno abaakola ssemateeka basobola okuvaayo ne bajja ne balungamu kuba mulimu abamu abakyaliwo naye mulimu abakyaliwo kubanga bagundi Moses Kigongo waali yali akubiriza yali ne speaker wali bulungi n'abalala naye tayinza kuvaayo nga yakkiriza ssemateeka ne bagiyuzaamu obuwaayiro kati obalaba era naye bwe yeebaka kikolimo
mwe bali abakyaliwo naye kyekugamba tebasobola kuvaayo mu budde buno tebalina bwogerero nga bakkiriza kyekiri kyekugambye ti ab'omulundi guli olw'okubadde bakyalimu ensa n'embavu nga bakyalumirira eggwanga lyabwe bwe baalaba ekiveera bagamba poliisi bino si bye twateeka mu ssemateeka tebiddamu nakulabikako bonna ne bakivumirira tekyaddamu. Kakati Jeno Muhoozi ye obuyinza abujjawa awo wennyini wenjagala okujja ne tujja nga tambula n'okulonda nga abaduumizi babeerawo olaba n'akaabeesigi ke bagamba nti yeerangirira okajjukira bulungi akuba okajjukira era tebaagobawo balonzi era twabeerawo era twabeerawo akaabeesigi ke bagamba nti yeerangirira ako kakakasa obulungi nti yakawangula ndowooza lwasembayo okulonda era tebaagobawo balonzi era twaliwo. Kaakati kukikangamu kitandikidde wano 2021 kasaba bakikangamu ne baleeta ku covid bakati covid bwataba bakireeta ne bakisiiga abantu nga naffe tukkiriza ti abange olwa covid tugende tuteekewo okulonda naye buli amala okulonda kubanga twali twewa amabanga obutabeera wamu nga ddala kubanga walingawo ekigambo kye bamaze okutuuma ngera omusirikale ono akugoba akugamba covid bakijjaawo thimu wevaawo kati essaawa eno gye baagala okuzza bakigezesaako ne balaba n'enkola yaakyo luli baali bakireese nga kiyamba bannansi olwa covid olw'obulamu bwaffe era abantu twakkiriza ng'olonda n'odda era ng'omusirikale takugamba nti takukuba lwaga nti tolabirira kalulu wabula akugamba bulwadde temubeera wamu era era abasinga nga mukuŋŋanyi nga babakwa ebiseera bye temwalimu na babibombola ba mukulu bye byayambadde twalina bamilitale nga be bali ne poliisi awo LDU nayo yali emaze okuddizibwayo etendekebwe olw'empisa zaayo embi webale bagizaayo kakati awo akalwako ako embeera eno weetandikira nga bamaze okuteekawo ekibumbe ekya covid yaliwo era ddala kituufu yaliwo beesigama mu covid mubeesigama okugezesaawo nti ekintu kyabwe kinaayitawo mu kalulu akajja aka 2026 haji kyogamba twali mu covid-19 nga abasajja balowooza akalulu ka 20 nga tebalowooza bino bye bateekateeka byolaba akuba bamaze kawedde kati saa zino beeteekerateekera 31 era bino bye baleeta kati babitandika kati bamanyi babiteekateeka balabe bwe binaakola tubikozese ne wali kati bakyakola nga batunuulira ssemateeka bali ku ndowooza zaabwe halaamu halamaini tebakyakola nga batunuulira ki mateeka kasita omukulu yakkiriza n'addira amagye agakuuma ensalo agali mu barakisi n'agaleeta mu kubanga bye ebyago birala nakikugambako wano kyova olaba n'ennyambala yaago njawufu nnyo togenda kusingana naye w'amagye ayambadde yunifoomu ya white taliyo yunifoomu zaabwe bondawo n'ebebaga gyansi yonna ziba bwe zityo bambala bibirabira bisikosiko kakati olwaleero kasita bajja mu bantu buli kye bakola kyonna kyova olaba olwaleero kyenkugambye nti ono yagenda omuwa obuduumizi okumuwa ekyobuduumizi nga yeetegekera 2026 David Muhoozi si ye yali omuduumizi w'amagye emabega si ye yali koyo kyajjamuwe kati anti tulina David Muhoozi netubaawo ne Jeno luli twalina oli David Muhoozi tetwalina ono kyovulaba kyenkugambye nti kubanga olwaleero David Muhoozi waali ne David Muhoozi wa famire ya Mwami Museveni simanyi oba wa famire zaki simanyi oba amanyi agafaanagana bufaanaganyi simanyi naye bw'aba wa famire kiri kyenkugambye ti omuntu olwogera neweebuuzaako bwewaddira mu ntebe kiyamba nnyo naye ate nkakasa olwo taddidde mu David Muhoozi kubanga waliwo omulala awe eyajja oba yono owekaseese yeyaddira David Muhoozi mu ntebe naye mukulonda 2021 David Muhoozi yeyaliwo era akyaliwo kati na minisita kati omukulu ono gwe yalisoose okuyita n'amugamba 2021 ddala kituufu twekuusa lwaki lwa covid n'etteeka linzikiriza
okugoba abantu ngo wagendo kikola etteeka lyali likukkiriza etteeka lyali terikkiriza etteeka ligamba litya etteeka ligamba muntu kubeera mu gundi mmeka mu mita abiri okweyongerayo n'okweta niyo olwokubadde nze balondera ebiseera ebyo nali mu covid ate nasindikayo military sina maje yakola naye lwa covid yes kyaliwo tusobola okutangira abantu okufa n'etteeka ligamba kirala Katonda bwe yali mwebuuzizzaako yandibadde tajjaawo n'ayogera bigambo ebyo naye obuteebuuza buli muntu gwe lwoga nti nange njakola okuleeta kiranjogerwako ekyafaayo kyebagenda okunnyumyako bwe buzibu obwo ku mulembe gwange kyafaayo kye banannyumyako tyokulonda okwa 2026 abalonzi nabagoba bonna ebalondedde buli amala okusuula akalwadde ewaka ekyo kikola kitya kizzaayo bantu butalonda so abantu bali mukubasindikiriza bali mukubakubira miranga baleme kujja kulonda kati essaawa eno abantu bakubira miranga buli muntu yenna we yeesimbye mujje mulonde ennamba ebeere nnyingi kakati ate bano bagoba butaddayo kulonda abeesimbyewo basika abantu kujja kulonda ab'ebyokwerinda babasindika butajja kulonda ekyokuŋŋamba nti londodde eka kiŋŋaana okujja okulonda butereevu ntya nze singa oŋŋamba nkuwadde kaadi eno naye omugole ajja kutuuka essaawa 12 naye gwe nkwagala essaawa 4 bwe ziwera 6 nga nkusiibula ate nnonaki nkwagala 4 bwe ziwera 6 nkusiibula ko omugole ajja ku 12 ate nnonaki ako kakulu haji viki nnonaki obadde kaadi empita ku mukolo njangu ngenda mutabani wange agenda kuwasa abagole bajja kutuuka essaawa 10 naye gwe nkwagala mu kidaalo otuuka essaawa bwe ziwera 5 nga gwe ntebe yongizingako oba 6 yaddoze ku 4 ne ku 6 vaawo naye omugole gwe onyise ku mbaga ya mugole kati nnonaki by the way oba nti genda ku $12 nnonaki genda abagole ojja balabira ku TV ate kaadi ompa yaki gwe ddayo ewaka 6 bwe ziwera jangu olya emmere oddeyo ewaka otule ku TV abagole ojja kuwala bazze banyuma wanjitidde ki nze okunneetabisaawo physically ki kyonnonedde obudde be balonzi bano kubanga omulonzi omugamba jangu olonde omulonzi ono anyumirwa nnyo ajja alonde amalirize be yalonze alabe ku mugole essaawa eri nga balangirira gwenonze wano oba awanguddwa kati gwe omugamba ddayo ku TV kwoba otuula oba ku leediyo owulirize omuntu oyo ayinza okujja n'alonda oba genda omalodde kubanga tewali gwe wawa ssente ava matugga ava kakoma kagoma webukomero ajja kulondera mu kibuga ajja anonaki yalonda kula Republic holiday anonaki era jaga ti ababe kibago ekiti ate nunayoki gumwami byabakama kubanga onaku lw'okulonda bulwogenda okutegeka okulonda omuwendo gw'okulonda gujja kukka busi byabakama singa toyimirire ku mateeka na ku magulu gaga amateeka n'ogamba gagamba ki ogoba balonzi abafumu kululi butereevu kubanga kululi watugamba abalonzi simanyi baali emitwalo emeka naye abalonda baali batono nnyo tuga yali covid kuno balangiridde ate bagenda kwongera kwesala olw'ebyo bali milioni 20 balonzi ne 15 ziyinza obutawera kuno bali bakalulunga batono anti birebyo nze byenkugambye titoyinza kuyita abantu 40 ku mukolo n'obaga nti bwe ziwera 6 ng'obutebe bwammwe mbujjawo mudde ku TV gye mbamulabira omugole anatuuka ku 12 olwampirire gwe viki nsiiba nkulaba ekindeeta kulaba mugole ono anyumya atya yayambadde atya afaanagana atya kyekindeeta ku mukolo era kukubirako nduulu ate gwe ngamba enduulu genda ogikubire ku TV enaayitamu etuuke ku mugole nabaddewo wansanyukiddeko bwekito bwe kiri kati abalonzi bano kyekifaanagana ti omulonzi yeteekamu omutwalo gwoba emitwalo gyeki n'agamba nnonderawa nti makindi nsulawa nti nsula kagoma najja n'alonda
namanya nti emitwalo gyange ebiri kitundu gimmala bwe namala okulonda nja kunywayo nja kugenda alinde ku kikomando mbeeraawo ntwalirize ku budde nga ndi awo ndaba abalonzi tukuba olwali mpaka essaawa zaffe 12 ndaba akalulu kange ke nasudde mu bokisi tusuddemu bameka abalonze mwami Museveni era we nnondedde mu adde njagala wanguddewo oba bamuwangudde nga tayagala bamugambe bigambe Okirungi zone bagiyita batya chachi zone bagiyita Kerezia zone tinalondedde mu Kerezia zone tie butamukubira kasimu wagitegede ndi mu Kerezia zone Museveni bamuwanguddewo ekyo takyagala ayagala yeewulireko nga babubala kamu bubiri busatu akwataka papula kina yanu otinge kati akubire simu oku military tukoze tutyeyo munywanyi walondera ku military amukubire akasimu nona amukubire uze byobuliro oli awo wenyini we mulondedde nti ye najja mubuuza obijja wanti ku TV zo tulina nyingi tulina neza abantu obuntu eziwa buli kimu kyonna obijja mbijja ku TikTok dala byompa bituufu oyayinza okuba endulu n'akyakyaca nga bannamawulire bebakuwa kiboko mu kukavari mu campaign gogenda omukubira esimu mbuuze gundi yegamba etya social media bannamawulire bambe bakomplainingibwako nti basasulwa okuyisa amawulire amafu ate bw'oyagala be babagawa abantu be banaabawa nti bw'onoosinga nange eggwanga lyonna lizina amazina nti Bobi Wine awangudde nga ne ba agents babeesimbyewo tebamanyi na saa zino nti be banaaba ba agent obumu kubonera obulaga nti tebeesigibwa kikumi ku kinnaakyo babateekako ejjo wabula gw'ogamba nti buli polling station ebino bye byamukadde wange ono ow'emyaka ye namugamba dda nti awe emyaka gy'ekitiibwa aliwa gundi ani ono meja yano musegundi oyo ani omukyalo omusirikale ono Nalweiso mukulu mama wange Nalweiso emyaka gyo giwe ekitiibwa buli wegamba okuwa emyaka gy'ekitiibwa semateeka gyoba wadde ekitiibwa mu ggwanga lino eggwanga terigenda kuggwawo anti yaliwo era agimanyi bulungi nnyo betutunuulira betwagala okugenda okwebuuzaako muzzukulu wajja amugende nti jjajja Jeno Muhoozi nawulidde agamba abantu okubagobawo semateeka agamba atya omubugane nti semateeka agamba 2 kilomita gundi mita 2 zibalina okubeerawo obutavaawo nti ono ate abijjawo ebigobawo abantu muzzukulu nange ntabuddwa amateeka kyegagamba naye bw'oba ate gw'omusemba nti vaawo Jeno Muhoozi byayogedde bituufu muddeeyo ewaka mwebake okulonda kuzze kubeerawo nga wooli tuweeyo bebagobawo tuweeyo abantu bebabasindikiza ne babazaayo eka lwaki mutidde kuno kiki ennyo okwabavubuka lwaki kwe mutidde kubanga olwalo saidi yonna abavubuka babayina bayina olwalo buli obeera ku social media ogenda okulaba nga ba NRM ogamba bannange tubakubiriza omulanga bino bagamba nti simanyi kalonde kakuume ebyo bifu toteeka oyogera n'abavubuka nga bali mu yero nze mbalaba nnyoko nga bali mu yero niyo olwokubadde nabo basajja batto babijenjegeri nabo baagala okusiimiikiriza ate nabo amateeka bagajjawo babijenjegere kitegeeza ki anti bijenjegere ye budde bwomu omutwalo tafaayo toyogera Viki Mutowo nti tugenda kumutta olwaleero emitwalo ye gigi n'etaano wanafudde dda gwe bayita kijenjegere ye buli kibamuwa kasa tafaayo sabavuga ba NRM amba kijenjegere kubanga kijenjegere olwaleero mulimu abaasoma nabo abamanyi ssemateeka mulimu ne betwekanya emyaka abazze balaba okulonda bekubeera nze waliwo bentunuulira bendaba nga n'emyaka ddala gyegyo naye nga nabo bagamba muveewo lwaki mubeerawo lwaki bakijenjegere abaagala okusiimiikiriza omukulu beyawulidde byeyayogedde oli ne bw'omwagala otya mugamba ensobi kati mu kaseera kano Jeno Muhoozi ekyo kye yakoze kuba amateeka tegalina wegawera magye mandate kuyingira direct mu magye mu bya bululu bw'avaayo n'ayogera ku bintu ebikwatagana ku bululu n'agamba nti security weeri egenda okukuuma akalulu kano nga tulabyeko obutambi obw'enjawulo obulaga bannamagye abali wansi we nga yabaduumira ng'omuduumizi w'eggye ery'eggwanga Uganda ng'ate bakungira kitaawe
Mwami Museveni obululu babasaba twalabyeko juzi Kano Mase nga ali mu bitundu by'Entebbe asaba bululu twalabako General Maso bakano then tulabako n'omwami awo omulala Kibuule oba ye Kibuule nga naye agenda maaso mu uniform ya UPDF bali wansiwe nga bakunga abantu kyokka ate ebitongole by'amagye tubirabe ensangi zino nga byennyigidde nnyo mu kukalakata abantu emiggo mu campaign era tulina essuubi nti ne mu kulonda akalulu ab'amagye bagenda kubeerawo mu kulonda we tubuuliza tunaaba safe tutya abatukubye emiggo nga banoonya akalulu ate bebamu bebe tulina okuleka ku polling station naye nga mu kunoonya akalulu be batukubye embooko be bazze batukalakata emigo bante ne waya ezitenkanika abatuyisizza bwe batyo nga tunoonya bunoonya akalulu kati tubeesige tutya okubalekera ba agenti baffe nti babiri oba abasatu tebabayise muzambuya basobole okuyisa bye baagala. Viki nalabako programu nga n'omugenzi Tamale emirundi Katonda amusaasire ebyamusobako ng'akyaliwo nga balina bye batudde baali bannamawulire ku programu yabeeranga ku Simba nga babuuza nti olwaleero Muhoozi ne taata we ani eggwanga lino ani gwe twalisaanidde President Museveni mu baayina bonna ani gwasaanidde okukwasa eggwanga lino. Tamala emirundi ng'agamba nti Muhoozi asobola oddikwata n'alitereeza. Tuli ffenna n'abalala kuliko n'omulala omunnamawulire gwe sikyajjukira linnya naye naawe ensonga naga nti kituufu Muhoozi asobola okukwata eggwanga lino n'alitereeza naye ng'ensonga bonna ze bawa ti abaddemu tabaddeeko mu buwanga nguse ate abadde munda mu gavumenti ebiremye taata we bimusobyeko abiraba bulungi byasobola okukola ki okutereeza ne bannansi ekyamazima baawulira ne bateekamu ebirowoozo ne bateekako bitekati kubanga abaakuba amasimu bonna wabawula nti oba oli awo ddala kituufu kubanga akyali muvubuka muto ate abadde mu ggwanga muno abadde mu gavumenti ebiremye taata we byalabe babadde bamuzoŋŋanya abitegeera byayinza okutandikirako okutereeza ki eggwanga oba ntegeera bulungi kaakati abantu bonna ne bamuteekamu essuubi era we yalangirira awonaga nti abantu bano babuwujja bunyama abo yakolera ekibiina kyabwe abo Pierre Yu gwe tuleeta azze naga nti kati kiwedde era yatandika okutambula ano ng'olaba abantu bamuje ekyamazima abantu tebasombanga basombe ku Pierre Yu omukwano gwali guzze nga bamudabyemu essuubi tuli ffenna olw'okubadde omukulembeze ali mu buyinza tannaba kutuuka kwagala musika n'amutemako omutwe n'amuwa obuduumizi bw'amuwadde obuduumizi abantu abaali bamutaddemu obwesigwa ebikolebwa byonna ne babumugjamu kwegamba egundi gye tubadde tumuyinamu essuubi lyonna n'obwesigwa ebikolebwa kati sijaga nti yabiragira si bwe ŋŋambye naye ye muduumizi abivunaanyizibwako okuvaayo bivumira era twabadde tulina essuubi nti engeri gye yabadde awa enjoto ebyo yabadde avumirira ebyo bye twalaba eggulu teyabikonye nako era bukyabibangawo tabikoonangako kubanga ye alina kukoona ku byamagye munjogere Nyango Omuganda agamba yabambidde byakulo butereevu kati essaawa eno kyolabirako nti abantu tebamuyinaamu bwesigwa buyinza mugamba katuddeyo waka twebake amagye gakuuma akalu tekikyasoboka ku ebyo poliisi n'amagye kati biranga byakagaba bwayinza okuvayo n'atuga nti nga bwe yali abyogera okulonda kuno tewali kijja kubeerawo mututeekemu obwesigwa tujja kukukuuma byakagaba akyabyogera wandi bamuteekamu obwesigwa kati noono bwafaanagana baabo babakuba emiggo tebali kuki naye twabadde tumuyinamu essuubi nti ajja kuvaayo avumirire ng'abalala bonna bazze bavumirire ebyeggulu tutulinga abali mu nsi ezirimu entalo butunulira emmotoka zonna ne ziggwayo buli kimu kyonna nga jjo bwewalabe bwe zaabaddeyo ne batuuka n'okugaana kabaka ekyobulabe kubanga yabadde tamanyi nti Bobi Wine bamuyise emmenge ku bulabe takimanyi musajja yabadde agenda eri waggulu mu lubiri kwali waliwo ofiisi ze gyakolera naye yekkubo mwayita weewo namugamba tojja kuyitawo twabulokinzeewo dda nga tebamanyi ani gwe babigamba badde bamumanyi ne from order
goyisa oli okugenda mu state house yo singa tagenzeeyo tetwali badde wano kati naawe kafiiremu kyebadde balanga Ssaabasajja kubanga bamumanyi bwagambye yabadde ali ku bigere oba yabadde ali mu motoka ya Nuwa obukubi bwonna bwabeera nabo yabadde nabo n'obusooka omukolere ekkubo yabadde nabo n'abamukuuma basirikale era abaavuddemu ne balumba bali bagamba tine ekkubo Ssaabasajja wano waayita muteewo agenti poliisi naye nga basibawo oli ali munda Kyagulanyi olwaleero Nalweyiso nabadde mwesunga okuvaayo avumirira ekyo nga Nalweyiso nga bwalabye Namboozi omukolo bwe gwamuganye n'akaaba amaziga gokka olw'omukwano gwalina mwani naga twawambwa producer ojja kunfunirako katambika emmotoka za Ssaabasajja ezo nga ziblokingibwa Ssaabasajja yenna ntawetwa nsonga era kigambibwa nti teyeetooloola era kyekyateesaawo ekkubo bw'amala okuyitawo ne basibawo nti engalabi eyo agiyita wakati lumu na witnessingako nalabako omutanda ngajja era baggulawo akakuba era bwe kirinze nze si mulundi gumu seebiri sesatu nze ng'ebiri nga baggulawo bw'amala okuyitawo ne basibawo olwaleero bamuganye ekkubo awo wennyini mu kageeti ke babadde batadde ebimotoka era n'asooka n'apaakinga abamukuuma omusirikale n'avayo najjala abagamba bano ti wano waayita wakati ne gwe mubulokingidde ali munda n'emide kale mujjeewo ayitewo muzeewo tabagambye nti muveewo tyaa woda gye tulina tetujjaawo ayite ewalala neyeetooloola kubanga ye wa mirembe kyenkakasa obulungi abeera kulirizinganaga nti sijja kuyita walala wano wempita wakati ate ebyali baddeawo byali badde birala alla nekifuluma nti alemeddewo bamuganye okuyitawo ko bali bulokinze ebya Bobi Wine byonna baali badde babireka nebadda ku nsonga waalirabye ekyali baddaawo n'olwokubadde ye muntu w'abantu yakyasinza okugondera amateeka n'okumanya ayagala nnyo abantu be yakkiriza naga muvuge tugende anti bamwe tuyiteno tugende si a blockage yokka gye baakoze ku motoka ze atera kuyita afuutuka Mengo nakkirira wano wennyini ku geti era nawe yagisanzeewo kakati ata awo nebamugamba addeyo neyetolola kali ku kali akeeri ajja atagguke wano afuutukire wano wotandikira okulaba emiziro era be batu bwe yabadde naye atera kuyitira yaawo omulaba yafubutukidde era we yafubutukidde mwako omulaba wuuyo omulaba bulungi wuuyo naye abasirikale baabo bamukuuma n'endala zonna ziizo n'agenda nga bw'omulaba bwafaanagana ogenda kulaba bwe bayimirira abasirikale baveemu bagende balumbe bali babagambe mujjeewe ako kofutuwadde ka bakeeditinzeemu waliwo kennakuwadde akali nani edited nga bakandaliridde kakaawo kakati wano nsonyi zino zabadde ensonyi luvannyuma lwa bigambo oli ajjawo ekimotoka kiri oba okirabe wakisimbulirawo naye ng'akisimbulawo ng'oli yamaze edda okgenda nga Ssaabasajja yamaze edda okgenda naye abeera kulemerawo n'ayimirirawo okumalawo eddakiika ne bezaali badde 100 naga bamuganye nti Ssaabasajja bamuganye okuyita mu amawulire ne gafuluma bavikole batandika okugafulumya aba tebazze mukola byali webugerere ku lwebugerere naye olw'okubadde ye wa mirembe ebyo naberaga ki tulwaleero betwesiga betumanyi mu ggwanga muno abakulu ng'ate balina ebitiibwa byabwe ebyamagye be bannalweyiso bandibadde bavaayo okuvumirira ekyo nti ate mwakoze kikyamu olwaleero balina ku kintu kimu bw'omala okulonda ddayo wa dayeeka ekitalina mu mateeka kubanga olwaleero ekikolebwa tekiri mu mateeka kyova olaba njagadde kusooka kukulambulira gye tuvudde nga tujja tulonda nkulambulule nkulage tikisi guno tekibanga nawo kino kyajja ddi kyajja wano mu 2021 mu covid era nga oli muntu akiwulira nga bakukuba n'emigo baga nti naawe oli muzibu oba n'amaduuka gaggalwa ne bizinesi zaggalwa n'emmotoka okimanyi nti essaawa gye tulimu mbi yakutaasa bulamu bwaffe bali bataasa bulamu lwaki temuddayo waka era abantu baddangayo lwaki owalira kuba naffe ba observers bannamawulire
tuina limiti we buterevu era nga tebabakkiriza kubeera 5-6 embooko yavuga mu kibuga omukubanzi mwe nnali nange nalondolako naye nga buli wadduko nga nawe okiwulira ngira abantu bajerebaga lwaki olaba kitaasa nawe bulamu kati ono gwoyimirira naye omanyi bwali naye olwaleero bw'okikomyawo nze ndaba oba osusse ku gw'obulamuzi ng'obudde buno weddidde obuyinza byabakama obweddiza. So mu kaseera kano tuyinza okugamba nti amagye gawambye obuyinza akatambi akalikiri gawambye byabakama amagye gawambye byabakama olabye wafutukidde weewo ako ke katambi akalikiri akalaga bulungi bakoleka embeera ya mmotoka za Ssaabasajja Kabaka. Saategedde oba Ssaabasajja yabaddemu ali yabaddemu buli olabanga emmotoka nga kweri aba mwali yabaddemu. Okay. Yabaddemu. So kati awe motoka we bloki kati awe motoka yimiridde. Ssaabasajja ayita wakati mu ngalabi ezo. Ayita mu ngalabi kati ekimotoka kiri kiremeddewo. Ndezo era bawe zaatuuse. Olaba ekimotoka kiremeddewo kati omukulu yabadde mwene emmotoka ebeerako abasirikale n'omugalagala ne bavaamu balumbye wali omusirikale okumunnyonnyola era olaba keyayimiriddeawo okalaba nga bamugamba wano we tuyita era olaba baatutebuka ndowooza olaba kati oluvannyuma ne bati lwaki kyekola tuwete lwaki nga looli alemezzaawo ekimotoka kubanga kyabadde wali wennyini ne bawetta kubanga naggulawo yabadde amaze okuggulawo kageeti olwedde kabaddeko n'akaggula waali kubanga ye abeerawo ajja era abeerawo okutegedde bulungi wawoolabiraawo yayimiriddemu kati n'aweta kubanga wawoolabira emmotoka eyo ogiraba eyo yamuyiseemu ajja ayogere n'abasajja bali kati oluvannyuma lw'oggaana neddamu n'emuyita mu maaso kuba ezo ze emmotoka ze nejja n'emuyita mu maaso n'etambula n'egenda kati we yamaze okugenda ng'agenze ndowooza olulaba nga tukoze ensobi tumaze okulabisibwa n'ajjawo ekimotoka abakira abalemegga nti bagijjeewo era waayise. So Ssaabasajja yayise eno mu kiseera yayise eno bamazaawo ne baggulawo namala n'addawo ne batambula ne bagenda naye waliwo emmotoka era ezimu kuze ebyokwerinda ezazze sayidi anti kati olaba oluguudo eri yonna waggulu yonna lwonna lusibe luliko abasirikale bagenda kumala baggulewo awo mu katambi awo bamaze ne baggulawo zino endala ne zitambula n'ekimotoka kino ne kiva okiraba ndowooza bwe kivaawo kati bwakijjawo ondooza okiraba kati ye wuuli agenda ne kati wano ekimotoka lwe kivaawo era zayiseewo zino endala omulaba ndowooza omulaba agenda kati akijjeewo kati ne ziyitawo ne ziddamu ne ziggalawo okutegedde bulungi kati bano bamaze obaga tukoze ensobi naye nga ye amaze okugenda kubanga ye wa mirembe eri abantu. So Nambooze kyamuzigudde maziga naga tuli bawambe ne bamugaana n'okuyita mu kkubo lyo kubanga eryo kkubo lye era waayita ng'agenda okukola emirimu gye mu lubiri we waliwo ofiisi ze namugaa ti baamuwamba dda tetukyalinawo n'amakulu ne bamugaana n'okuyita n'atawetwa lyerinnya eryo ye maziga ne gamuyunguka ye ndowooza ne munda yayingidde teyazzeemu nakusanyukako wadde ababadde babitapuse tekyabadde kimukaabya bawambye omwana we si tekyabadde kimukaabya Nambooze yakaabye lwekyo abakitunuulira ekyo nga bomulaba bwaka si kuwamba Nambooze tatambulangako na muwala we nga babadde babitaputa bawambye omwana wa Nambooze essaawa eno bamuwambye yabadde ali ku bulumi bwa Kabaka. Tugende lumu mu ngeri enneeyisa y'ebitongole bino ebikuumaddembe gye byeyisizaamu mu kampeyini sofa bagenda kuwa obutambi awo ku screen obw'enjawulo erimu ku nze ng'omuntu lyenjagala okuyita effujjo erikolebwa ab'ebyokwerinda ku bantu ba bulijjo bwe neetegereza obutambi oba buklips obw'enjawulo bulaga ab'ebyokwerinda nga bakuba ebintu mbantu abali peaceful ezo pavers abantu bayitako obuyisi oba pavement eyo nolengera neno gye bagenda okuddukira mu maaso ate gye basudde akakebe katiyagaasi bagenda kukulaga obutambi awo bulala bano abavuga emmotoka zino babaleetera okukola ensobi ku kkubo wakati mu bibwatuka nga bisusse obungi ababagoba bagenda maaso n'okubagoba oli awalizibwa okuva mu kkubo eriri mwalina okuyita n'avugira ku wanuwe ng'alaba abali mu maaso tebatambula. Look at that charge. Musajja akutte ekimotoka kikuba amazzi olupiira olwo luba lulina pressure nene akuba ku kolansi okuli abantu abavuga ebidduka naddala eby'emipiira egy'ebiri biseerera okukamala naye Haji kintu tusobola kukinnyonnyola tutya
abo be balina okumba akalulu ka 2026 nga mumaze okulonda ne mugenda mu January nga 15 naye ekigambo kakiddemu omundu ogwokubiri ndowooza kimalirize nze mbeebaza abasirikale era bagende maaso n'effujjo eryo nnyo olwaki nti pulezidenti ali afuga eggwanga lino kati olwaleero anyoonya akalulu 2020 kamala akalulu okuggwa Buganda ne bagimutwalako mu bimu ebyamisa ne Kiwanda okuddamu okumuwa obwa minisita n'okutuusa kati obutaddamu kufuna kifo mu movement byebyo ne banna abalala Buganda kuluzinga mu bimu olwayo Kiwanda byevuma byewanda n'olulusu n'olwalere essaawa eno ayinza okuddamu obutakola mu gavumenti ya movement ne bweneeba ekomyewo oba okuddamu okufuna akafo ku maapu twali musiibula eyakubanga akabonero tirinnya lya Museveni erya Janet ne Muhoozi olwalero akabonero akayinza obutaddamu kakuba Kiwanda mu bimu ebyamusuubiza ebyamugobya byebyo Buganda movement kuluzinga ki kuluzinga bifo mu Buganda kati ate olwaleero gundi kateeteere gwe baleese atalina na makulu Nasaaluna Kasolo anti Kaluna Kasolo yazze mu kifo kye bamuze muyita kateeteerezi talina makulu bw'aba tasobola na wuwe kubaako byakola ate mu mukwase Buganda yonna era be baali batudde mu seeke batema entotto kyannaku Buganda bagitutuke kwatukkirize tugaane sikuwaana ti ebyobufuzi bya Uganda bibeesinga ku Buganda ebyobufuzi era bagikujja mu ngalo nti oba oluzinze kinene nnyo ng'olwaleero bw'olaba ti amaanyi ga Nuupu geeyina era geebadde erina agajongedde amaanyi n'oba n'okulanda kuba nti Buganda abadde yagikwata yonna ng'agikola ki agirina mu ttaano olwaleero kyalwanako obutamusimuttuka Nuupu nti kati yo Buganda yagikwata naye kati erwana kugisigaza ereme giva mu mikono kyova olaba nti ebeesinze nnyo ne mu digundi endala region endala ate negenda ng'eseesera bano amaanyi bagatadde eno aba NRM kakati essaawa eno ate eri gye balitadde amaanyi ate bagakomezzaawo wano era kyenjagala okulaga okulonda kubalire kunnatuuka Pulezidenti Museveni sente gyasinze ozigaba ennyo muda ne bano abamunyonyeza abamulya mu bibatu abaagala ennyo movement amaanyi gonna mu myaka 3 bagamaze mu Buganda kati olwalira ab'ebyokwerinda bwe bakola ekyo kiyamba ku Nuupu kyongerera ddala kugoba movement kubanga olwaleero kiriza Ghana Viki nga tutudde wano teri muntu yenna ayinza kugamba nti ow'ebyokwerinda si wa movement buli muntu akkiriza nti buli ali mu uniform wa NRM buli kyakola representing NRM CUPDF si Uganda Police kabenga akuuma bamusirika abakuuma amabanka amakampuni naye atandika okuganya abantu okubakuba era ne bagamba ki NRM ng'olaba esigiddwa kifaananyi kya kucunya ng'olaba olwaleero kaadi ya MTN bwe yali yakajja era buli muntu yenna agamba nti ya NRM olwokubadde yaki ya yero enange munange nawuli nkiwulire era bakigwa abantu badde bagenda bakyogera era police yagenda maso bagenda kuziriza akatambyako olengera engeri omusirikale atali omu abatali babiri gye basika omuntu ku mmotoka ne bamukuba ku ttaka ate ne balinnya omutwe ebyo byolaba Viki byolaba olwali byenjagala okulaga abo bamusikasika tebakulimba nti amaka bonna ogasiŋŋaana nga galimu abantu 10 agafa birenga y'abantu 10 nti 20 gonna gawagira Bobi Wine mulimu aba Museveni naye lwaki bw'onookuba omuntu ono n'omusika ku luguudo awo nga bw'omusika n'omwasa omutwe ng'ali ewaka amuddako ayambadde yero kikulekawa bagambye agenda kwagala yero agenda kuyingira yero kubanga wakubye muganda we era ajja kukusalira omusanga ayinza okugusalira muganda we gosise ku mmotoka n'okukuba wansi abasirikale ono n'amukube kyenkulaga
nakirira lengera wansa uche bamukola bali nyalinya ne ku mutwe goloza bebana abange wako inawo basatu bobana basatu nga bawagizi ba movement ngoyo gwe bakuba mukulu wabo bamuto wabwe bana kuwagira bakyuse era bayinzo ganti ono ye mukyamu nga bakirabye kwa otwali nakawa oyongera kubatamya nange kembadde njagala bwe babye byetu byekola waliwo obutambyero obulala obwenjawulo bonna obwolese ebibaddengawo waliwo wano poliisi weekubira abantu amazzi awo amangi viki byonna oba bakuba batya oba bakola batya byonna byongera kugoba movement mu Buganda byonna so movement bye gankuwa ekigambo kino golowooza ekigambo kino tukirabe bulabi Kasese walabyeyo ku muggo wagulabyeyo teri ba DPC baayo jibali yagenze gweta Kasese naina ya mutabadde yenna namumalako yonna nga bwe yabadde walabyeyo kwadde kutiya gasi n'akamu ba DPC tebaliyo bangi lwaki tebaba byemigo nga bwano Buganda kyekibuuzo wakishagede bulungi lwaki lwakoma wene bibijja era olwalero ogenda kiraba jagenze soloti bigenda kubaayo palisa lwaki kubanga waliyo bamukula abagamba omukulu nti twanywezaayo dda waffe waliyo banita amongi abagamba ate olaba nayita bate wali nanvugazza eno talinayo buwagizi kati bwe bunaasiŋŋaanibwa mu kkubo nga bwembulabye ng'abantu bali ku nguudo bayitirivu era bagenda kubakuba mu bungi lwaki babakuba nti ono agamba nti eno nanywezaayo dda ate ayagala okulaga oli kubanga bino bye tutunuulira obutambi obwo nga butunuulira naye addayo ewaka n'atula Museveni n'abutunuulira ati asaba smartphone n'abulaba nandi bamumuteerako yine bamugaziiza ne ku TV naga nti Anita Amongi waŋŋambe Bukedeya wakwatayo dda mukula bulijjo ŋŋamba nti eyo tewaliyo muntu yenna abo bavuddewa kikigambo kye nagambye kye nakugamba nga tuli wano tikyova olaba akalulu k'omulundi guno abaana tetulata kulaba bya bufuzi bakenyigiddemu tetulabaako tebakenyigiddemu tibakenyigiddemu tije bujjako beteekateeka beesimbewo wabula baagala kulaga taata waabwe ti abantu bano bakulimba era bwe baddayo eka nga batudde mu famire name era famire meeting bamugamba taata naye abantu bano bakulimba ffe betwalabye birala nawe bakugamba byanjawulo kyekibatwala so bwetuvaayo eyo tugendeko esemba buleno Anifa Kawoya minisita wa Mwami Museveni yalabiseeko ng'alina enjiri gyawulya Pavini nsaba ontereko ku bigambo bya minisita oyo tulabe era tubiwulirize then tukole submission nga tusinziira ku maloboozi agaviira ddala mu nnyinigo simanyi oba ebintu ebyo badde obirina yes obirina obiri ready bituteereyo ensi ebiwulire and then tujje tukole oba oliawo submission ku nsonga gye tumaze okulaba babituwe ate nze ne kati n'amaze tokuwangula obuntwala mu palamenti bumanyi n'engeri gye ngendamu ngikola ki nembabuulirira nembasomesa nze nabagamba bwe ndaba nga birema nga nziruka n'akabokisi mbegayiridde wanga obuntwala mu palamenti bumanyi n'engeri gye ngendamu ngikola ki nembabuulirira nembasomesa nze nabagamba bwe ndaba nga birema nga nziruka n'akabokisi mbegayiridde wangako ate nze ne kati n'amaze tokuwangula taliyo bamuwangula taliyo era yesimbyewo emirundi egiwerera ddala 3 Anifa Kawoya oyo akalulu kamulema Aganti yasobola okudduka n'akabaketi anti akalukati olwaleero agobereza kiri kye tubaddeko muveewo
mumalo okulonda mukoleki Mudeka. Kati sebo oludimizi w'amagye ebyo ebigambo bumalo biwulira obwesigwa tubujjewa kati abo bawa Minister Mulamba baba mu bululu tebalizaini nga babeerako wala ba minister n'abakuumi byabeera nabo nga tuli mu kalulu ate kati teyeesimbyewo naye akugambye tinze nziruka n'akabokisi kakati abakalonze banaaba tebaliwo okumulaba nga asituddewo akabokisi nga waliwo baagenti bokka nga yalina n'abasirikale babeera nabo bana bayinza namwongerako ani agenda omugambako nti minisita togenda nakabokisi tebasobola sebo omuduumizi w'amagye ow'ekitiibwa kyusaamu mu kigambo kye wayogedde olwabo ebyo bye tutya mwe abalonzi wuuyo yeerangiriddeko ye yekka nti obululu abubba naye nga ze abubba olw'okubadde abantu babaddewo ne bamulemesa kyova olaba tawangulangako bwa MP buli saawa gwera mu makooti ate ne bamusingirayo buli saawa buli kulonda lwekubeerawo Anifa Kawoya alina okugenda mu makooti ate ne bamusinga kati olwaleero agamba ti gaapu ngifunye ababadde bannemesa tebajja kubaawo nja kugenda n'akabokisi nja kabba kuba luli abadde akabba ne bamukubira enduulu n'akasuula ne bakamusuuza ne bakakomyawo olwaleero ani agenda okukamusuuza Sembabule nze neewuunyiza era olwose n'ogireeta gye buvuddeko emabega kyawo nalabako omukulu Sam Kuteesa ng'agamba nze sigenda kunyoonyeza ba MP mwenna kalulu akanga akagenda kunyoonyeza president kyobulabe naye abadde former chairman wa Sembabule si bwe kiri n'ekigambo kyafunya era nekibayisa bubi nnyo oyo Anifa Kawoya olukuŋŋaana lwe yalimu naga nti era n'alangira naga nti mukkirize tugaane Sembabule eyo nuupu emaze ogitutwalako n'ayogera ne ku muwala Nina Nkangu n'amwogera nako naga nti olwaleero abantu abatuzeemu baffe bennyini be baleese abaana abaffe betuzaala bazukulu baffe sibagwira nuupu Sembabule emaze ogikola ki ogiwangula nali musuubira okuwa amagezi nti bannanga aba movement abali wano amagezi gembawa kwogereza abaana abo bayingire mu movement mugende mubalage ekituufu n'ate amagezi ge yawa gakubakuba miggo kubasa katandibota era bwe yabagamba mutunule nnyo tulina okugoba nuupu wano ogigoba mu Sembabule tulina ogigobamu ekita kyasoboka kubanga singa kisoboka olwaleero ani omukyala gundi nina muveeko kati aliyo ono owengeyo ono gundi Namugga Goleti Namugga yali baleetaweza na bantu 100 naye laaleze zakuba zisinga n'aba movement zibakuba zibooga ate nga tebaba kaluli laaleze zakuba zikola zitya singa kati ekyo kituukirira zaali baleeta ziba bwe zityo naye abantu kyenjagala okuwa eyo Sembabule ffe twamanya nga bwe twali tumanyi Luweero ti Sembabule eyo ya movement ne bwoba oyagala otya nayo kiki kyenkugambye nti buli lwe batuula kubanga Sembabule eri mu Buganda byebimu ebyo ebyaleeta President Museveni yeekakana ne Sembabule bagintutteko ebitundu bimuva mu ngalo ku bantu kubanga erimu West naki ne South si bweri naye yagitwala wa Munuupu n'oli n'atwalawa kati kuno lwe bagisazesazeemu obutundu obuwero West ne East okitegeere bulungi najja n'agitwalako side kati olwaleero gundi ayagala gitwala yonna ate ye nyina lowooza si kyesimbyeko ekyabakyala ekya Sembabule yonna kati linda kwogenda okutegeerera ti ekimala abantu bakooye ng'agiwangudde wenkugambidde toloka Perezi ekisanja ekyemyaka 5 ekyeyafunye ayinza obutakimalaako era ekyo wekikubuulira n'owa minisita Kabutande kubanga nate oliye yabeerayokko naye yandikomaawo yandi busuule obwaliko kubanga bagenda bumusuuza nga newe tawanguddeeyo kyotera ayinza okukaluba ate nga yakalubye eddaba ogenda omutunuulira kakati olwaleero byebyo byotunuulira oyo Sembabule Luweero ye twali tumumanyi kati olwaleero President Museveni ekyo tukkirize tugaane fe abatabaayo naye gyebiri bw'atuula bw'ati n'abasajja baga nti abange ne Luweero Luweero yonna yo talinaayo
Atuluwero yo yayitawo. Yali makka waabwe. Talinayo. Kati yafuuka makka waabwe. Kakati President Museveni amagezi ge mwanga atudde n'abantu bano. Bw'aba ayagala Buganda okugezza. Si kuteeka mu ssente. Si kukola biki. Asooke kujja basirikale mu by'okulonda. Abantu abawedde embiri abo. Wano wensinziira era mukulu Kasolo ekyo nakimudda ono gundi ani movement senindye nalabye nejjo gundi muganda wange Kasule mu Kibirige Kasule Sebunya ng'ali ku Bukedde nga yeegayirira abantu ti president omusajja Kikofiira ajja mu Buganda tubeegayiridde mujje mubeerewo bangi temutuswaza ng'akunga namulabye adde ku Bukedde jjo kwe baabadde nenga bambi ebyo ne kati mulireeti ebyo nabyo bye mukola musooke mutule ne president kubanga obuyinza akyabwe naye commander and chief obuyinza akyabwina Kasule basenindye bagundi bakasulu mutule wansi mukole ekiwandiiko omukulu mukimutwalire wana abatudde mulale wali wakati tufa ne resigninga Buganda eno gye tuliko tetugenda gitwa tukusaba abantu bano babiri Bwakagaba ne Muhoozi bayite Batuule bajama je mu byokulonda bajje tiyagas bajje masasi n'emigo bajje entalo mu omwezi gwe tusigazaayo guzo Buganda kubanga omusajja akyali mu Buganda akyalina ebitundu byajjamu n'ewalala gyali bikyali bitirivu byo yatandika kutuuka mu kubanga mu Buganda ndoza yakagenda mu bitundu bitono nnyo Masaka ina district ziringa mmeka yo yakagenda mweki talina bagimalako gigenda mu buddu siwe kiri kakati nze amagezi gemba wanga nsinziira wano kyabasooka okugenda okukola batuule naye kubanga ye commander and chief bamugeti president tukusaba yita abantu bano ababiri oli waduumira police n'ono aduumira amagye tubeegayiridde omukulu ono amagye agajje yagazzewa mu barracks ye Lwakagaba abapolisi baba bataddeyo kituufu bakuuma mirembe babeere n'empisa tiyagasi bamuteeke wansi babe na batuuni emmotoka zonna ze baleeta bifanga bino ebisiba abantu babireke abantu babaleke beetaaye tulinde naawe lwonojja nga gwe bw'obeera ng'abantu bazze n'omulala bw'agenda mulaale bw'abaaba abantu bano bayise ebivulu tubaleke bayise ebivulu ffe tubatege butezi babbye bakoze kino bakoze fujjo tufune tunaabakwatira nesebo tukwegayiridde kubanga yasobola okugamba ku Lwakagaba yabawe ebifo ebisi yabibawa yabawe ebiragiro ne Muhoozi nze gwe mulanga gwemba nakikola essuubi eryabuga naye binaabanga bikyali bwe bityo nga bwe tubiraba Buganda okudda mu movement kikyali wala si bukyayi si busoseze nze mbakubira bukubizi mulanga nti movement yali y'amaanyi nnyo nti nga Buganda bagabanangabane batwalako oludda oluvuganya lutwalako ne movement netwalako ku mulundi guno lukyazze ne babasuula naye babasudde lwaki era kyekiri kiriwa nti nze kyobola baŋŋaana abantu abagamba nti weevu ye yajja kubanga akalwako akabbiri bugumu ebintu bino ebyatandikira bw'oba ojjukira abantu bebakwatira esseso bamanyi bamale bodbom babalete mu nnyonyi bwe bamukwatira nga ava eruuka byonna obimanyi era embooko bweto bwe yali n'abaafa bakola batya abantu bwe batandikira emitima gyabwe okufa bino bwe bityo bwe biringa omuntu azze okwesimbawo kati simanyi oba abantu abo bazzaayo obutambi ne batunuulira twasobyawa tutereezeewo bwe tuba twasobya wano tuwatereeze so bwe tuvaayo nga tutagenda ku nsonga ya Sseggenya tugenda giyitamu lukwakwa dakiika nga 3 zokka Uganda of recently mwalabako President Museveni ng'avaayo n'alabula omu ku bannamawulire b'omukutu gw'ensi yonna ogwa CNN Lale Mado ng'amulabula obuteetantala kulinnya kigere kye mu ggwanga muno Uganda. Lale yajja Mwami Kyagulanyi yali agenda e Nakawa yaliwo mu Uganda kakati omwami oyo bulijjo abaddenga muno mu Uganda ng'abasinga tebakola ki tebakimanyi n'ab'ebyokwerinda tebamumanyi ku ground yaddayokko naye n'amala n'akola ki n'akomawo. Now Lale Mado olwaleero afulumiza documentary emivuyo no kutulugunya bannansi ebyetabise mu campaign ng'alifulumya ku alifulumiza ku CNN olunaku olwaleero era we twogerera eggwanga Uganda limaze okubanga lyanikibwa
ebikolobero ebikoleddwa ab'ebyokwerinda n'abantu ba bulijjo abeeyisiza mu neeyisa gye beeyisizaamu buli kimu bakitadde ku mpewo za CNN. Ebigambo bino byakajja bingweko essaawa zino. Documentary njirabyeko, osobola okugenda ku mukutu gwa CNN gwonna n'olengera documentary eno nga bweri. Kakati abaali bagamba nti already Uganda tumaze okuswala nga tetunagenda mu kulonda. Allah kyanda kugafuka musajja mukulu betusekenseko tuswadde nga tetunagenda mu kulonda. Bibiri ebiswaziza ti president w'eggwanga omukulu oyo yamugana okulinnya ku ttaka lino. Okuvuka akalulu katandika abaddewo n'akuŋŋaanya gundi ye yonna documentary yonna olwaleero amulaze nti akalulu musaawa mu dakiika 3 video gye bataddeyo documentary egenda kuweza emitwalo 10 mu dakiika 3 kyabalabi mu nsi yonna kikakasa nti Uganda tetulina intelligence. President gy'oli mu campaign kwa ogenda biraba era ogenda bitunuulira intelligence teriiwo. Intelligence yali badde malira obudde kwabo ate bumalira ku bannansi abatalina musango. Kankweka introduction n'abalabi kambayambeko mbawe introduction. Ulira. This is the man seeking to remove President Museveni from power after 40 years. He has incredible support among the young people. Tamukuba tiagasa. So good to crowd. There is nothing like it. Bwatyo we yagitandise content w'abasajja ba international tumuleke tuswadde ane tuswaluka kubanga kiriza Ghana tuwadde president agantinza abazungu siki abayina mu kantu naye abagala kubanga abajja mu funds abagala tayinza gamba ekyokubiri eggwanga beri babetyo nga byebirimu ba investor bonna abajjalo betwina bava mu baki bali basobola baga nti yote mugendayo wali embeere etali ntuufu obukumi tetubalinaako buli agendayo gendayo kululu ebikutuukako tetugenda kukuyamba. Ebintu byetutunuulira ti bw'abanga omukulu atwanise nga tukyali mulaale tuli mu campaign tukyabulayo omwezi mulamba sonzo omulanga wagwe nnyini nduza kizzeeyo ku kye tuliko kyomulanga kati ngukubira bekikwatako mu kaseera kano mulongoose omwezi guno gwe tusigazzaayo mulongoose ne bana omusajja akomewa biraba nti oboyawo we balaba bakyusizza ne beddako. Alhamdulillah emwezi guno gusigaddeyo campaign zitambudde bulungi ziddeyo we zaatandikira wali nga temuli vibe akalutukagala temuli vibe era kitwalabwe tukagalako emirembe vibe bano abayogera mu baveeko abo bakozi ba ssente ate tebali bayogera abayogera beba Frank Agashumba beba Charles Rwamushana beba babyogera temuli vibe balinga abategeeza abantu nti sayo natubaleetera vibe muterevu kati waliyo ogenda okuyowa nteranyo duulanga baga nti beba byogera waliwo ne gwe nawulira wali baleete abe upinga akatambi nange nakabuuzaako dda nti bakatuleetere omukulu Charles Rwamushana ne Gasumba Frank Agashumba ono David Kabanda abakozi ba ssente kubanga bo bakozi ba ssente bo baagala ssente banyoya tufuniddewa abo bebalabe tuvala bemjogerako abo Rwamusana Bakabanda Bagasumba bebalabe ba movement kakongoliro ate ffe tusuubula nti bajagala okukamala tebajagalangako. Kakati omugenzi Segirinya Muhammad Bukyanga afa wayiseewo akabanga kanene ddala ssente ng'ababaka ba parliament zibatereka mu ssako zibaweebwa nga either balamu obanga bafu naye kakati parliament guno mu kino ekisanja efiiriddwa ababaka ba parliament 34 kubano mwe mulina omugenzi Muhammad Segirinya eyali omubaka wa Kawempe North Constituency. Yes, now kakati abakulu bagamba nti sente zino mu ssako zikyaliyo abafamile balemeddwa okcoordinating oba okukwatagana obulungi okugjayo sente zino olwa next of kin asobola okuddira mbigere byani bya Segirinya wekituuka mu kuteekako Sigirinya n'ebirala. Ekirala sente z'ababaka ba parliament ez'abasalwako zali mu miliyoni oba 5 nga zina 3 oba 5 around there nga zina okuyambako ku family y'omugenzi Segirinya. Sente ezo nakati government ekyazirina mu parliament era
bano aba family nti balemwa okwerondamu abatuufu abalina okufuna sente zino buli omu avaayo agamba yenza asobola haji kiki lwaki family ziganya okwatagana zisooke zifune omugabo oba omunyago zekubenga sente zizirina kuba sente za mugenzi omusango gonna ngussa ku Seggona yeroya wa Ssejjirinya omugenzi era yavaayo dda n'ayogera ne babaako n'ebintu bamujwetekako n'abyesamba ebyemmotoka naye oba oli abiyinza okuba bituufu kubanga guno omulimo gugwe tuli ffenna omulimu guno wegumala okuba ogugwe ye nga looya asobola okutuula ne family n'agigaadinga n'agibriefinga kye balina okukola olwaleero kyatakoze obululu bumuuba bino bulukye bujje butandike Ssejjirinya yagenda okufa nga tukyabuzayo kumpi emyezi ng'ebisatu okutandika obululu ensonga zonna yali badde agikolerawo kale ziri ezassako katusooke tuzireke naye zino parliament zo ze basonda ffenna nga tulaba era yazirina kubanga gwe bakwasa obuvunaanyizibwa obwo yazirina tuli ffenna essaawa eno kyentya obulabu wange bwe buli wentya nti Seggona singa todda mu parliament sente ezo abantu banazifuna kulaba zigenda okubeera twazimuwa saazifuna parliament egambe ekyazina eziriwa ezo basonda parliament ekyazirina naye nga mukuba nazo kubanga olwalero ebintu bibiri family bwebanga family ng'abakulu ng'etabuse ffenna tukkiriza bulungi Ssejjirinya ayina abaana era ekibuuzo kyenyagala okubuuza nakibuuzaako nadda ani yaleeta poropozo etwala abaana ba Ssejjirinya ku DNA yali ani abaffe bwe babanga bakikola ekyo kyo kyaggwerawa kubanga bakola poropozo abaana ne batwala ku DNA ne tumaliriza nga tutegedde abaana abatuufu abakazi ne bavayo ne bagamba nti Luswa yakoze kino Luwemba naye mulimu n'abakazi abamulumiriza mwe babi abamuga nti abaana abamu babe baluswa bakyogera waliwo omukazi yakyogera naga sijja kugira byama naye teyogera nti babe naye yagamba Luswa alina kyamanyi ku baana abo waliwo omukazi yakyogera obutambi singa babuleeta oba kitegedde bulungi ekibuuzo ekibuuzibwa nti abaana baamala okubasasula ne babajjamu nti abaana be bano aba Ssejjirinya abatuufu bebanga DNA gye bakola yali ntuufu be ekibalemesezza okubawa obuyambi bwabwe kiki Ssejjirinya alina ekibiina mwe yali ava era kye yenyumiikirizaamu obulungi ekya NUP era kyakakasa obulungi era kye yalambira naga nti ne bwayogeranga obudde okuziba mumulekanga mpaka le banaakola ki kitegeeza obwesigwa yabulina mu pulezidenti we ow'ekibiina abantu bano oba Ssejjirinya ekigambo ekyo nakyogera oba sipiika yandibadde ateekawo akakiiko akeetongodde ng'abantu abasinga obungi ennyo bali mu kibiina n'abayita n'ayita ne family eno abatali mikwano sipiika obuvunaanyizibwa bwe yandibadde akwata abantu mu kibiina naddala pulezidenti ow'ekibiina kwa ffenna tumukakasa bulungi talina mankyolo namuga nti mpa abantu boweesiga ne banaaba basatu ne banaaba bana mbagatteko tuteekewo akakiiko akagenda okutambuza ensonga za Ssejjirinya sente zino ziveeyo abaana ba Ssejjirinya beeyagale babeere bulungi sipiika yali akikozeeko kakati tuleme kuzannyira mu ddembe ly'abaana future y'abaana olwo gye tutta bagenda okukula nga balomba bulombi banaku abawedde engalo naye ng'oba oli awo kubanga si eri gye baateekanga ne kitaabu yateekayo sente gye ziri okitebere bulungi sipiika akyukiza ensuubira ti ogwo omulimu gwammwe mu basipiika mwembi enkya naawe bino byolaba ebikolebwa ku Ssejjirinya enkya naawe ogenda bw'oba ogenda nga naawe oli mu parliament tomanya bwe binaaba naawe ne babikolebwa bwe bityo kyekinaddirira teekawo essuula egamba nti omuntu ono alina ekibiina kye yali avaamu yali wa FDC yali wa UPC era ekibiina kye yali akyenyumirizaamu nnyo omugugu guno kaffe katugwetikkule tuyite ab'ekibiina kye ekibiina kirina obukulembeze bobo organizing mutereevu tuweeyo abantu bana
kakati gwe kola boti speaker timpa y'abantu bana nange nondeyo n'abantu nga babiri tubagatte kuba n'abana babeere abantu mukaaga ne family batambuze family eno mpaka lweneekula kubanga abaana myaka egikkirizibwa okwasa obuvunaanyizibwa bwabwe ekibiina kibalabirire ziddeeno tumanyi kakati ffe tuveeyo ng'abaana abo tebasomye emisumaali tugifumite Kyagulanyi eyafuna sente zo z'abaana bano kati Kyagulanyi nga bwe yalangira n'atulaga ab'akakiiko k'ebyokulonda mu Nuupu abaveeyo abatulangirire lujjudde nti bano bennonze be bansabye mu paaliyamenti be bagenda okutambuza ebintu bya Ssegirinnya kakati ffe emisumaali tuyandike gikuba abo tubatunuulize n'eriiso jjogi ng'abaana mu Ssegira tumusiŋŋaana ali ku kkubo alomba Sebonze kyekigambo kyange kye naalige ku nsonga ya Ssegirinnya n'abalala kubanga n'abalala abaafa balina ebibiina mwe baava so si Ssegirinnya yekka akadde kaba katono naye tusigazaawo ensonga emu y'ensonga ya Mathias Walukaga. Mathias ali mu kooti omusango tugwogereko katono yes olwaliwo balabiseeko eri mu kooti enjuyi zombi. Nze nyina essanyu Vicky nti kooti yakkiriza ereceiving omusango gwa Walukaga era bw'emala ogulisiivinga kitegeeza yagulabanga gulimu eggumba katulinda bwegenda okutunuulira nayo erabe ensonga Walukaga ze yateekayo zirimu ensonga oba temuli naye yamala okulanga zirimu ensonga yayita kati yagala kugatta byabali egatte n'ebyabalukaga kubanga abantu bali basatu bali babiri abaawa abalubowa okubadde yalaba ensonga za Walukaga nga zirimu eggumba olwaleero eyiselubowa ereete ebyayo n'akakiiko k'ebyokulonda kaleete etunule erabe Walukaga ddala yagobwa mu bukyamu yagobwa mu butuufu so nze ŋŋamba abantu ba Busiro Nuusi siweri Busiro East mukyayina omukisa omubaka wammwe akyali era kyova olaba nti okuva lwe balisiivinga empapula ze omusango ne bagulisiivinga yatandika ne kampeyini okogga kwalina okogga kuba musango tetuzanyisa kampeyini nazo zikunywa bwazo ate nga ne sente azitaddemu stress ekyo nakikugamba nti byabaka ensobi gye yakola mu Ssemasobi yonna nakola ebintu ng'alinga atali mulamuzi ekyo nakikugamba nga tuli wano tolinda muntu kumala kutandika kukuwa na bipande kumuwandiisa miliyoni 3 ziri wazirya ate amaze n'ebipande abitaddemu ebiwandiiko bino teekawo akakiiko nga naawe kootuula akabikebera nga obudde bukyali nga tonnaba kuwa musajja oyo bbaluwa emugamba nti tandika naye omutadde ne maapu n'ogimuwa entambula ze ate oluvannyuma omuyita tankugjeemu esente zino zonna zayonoonye ogenda zimuddiza ani agenda omuliyirira sente ze ekyokubiri oba oleese obuzibu mu nsoma ya Uganda bwe byabakama oba ogenda kutataaganya ensoma ya Uganda nga tekyali muntu afuna bbaluwa eyo n'aga nti ey'amakiwa oba omaze ogisangulawo abantu bagenda kutandika ogitya n'abagirina bagenda kutya osina kindi ofiirwa emirimu sikulimba singa bukyenkya ne kooti nejjamu Walukaga bagenda kuwawaabira abantu bangi nnyo abagirina abayitirawo abalina emirimu nga balina eyo bbaluwa ogenda kukiraba kooti singa esigala nga naye etunuulidde amateeka nga bwe gagamba Walukaga neemulaika era bwe mulanga gwe tukubira abalamuzi ku mulundi guno eggwanga nga si Walukaga bazaale eggwanga lyaffe Uganda nga ffe abalina abaana abakyasoma abalina abaana abalina ebbaluwa ey'amakiwa bagizaale naye kasita banaamufulumya ogenda kulaba emisango bwe gigenda okuyitirira Vika alina ebbaluwa eno ku mulimu yagifunira bagenda okuloopa abantu ogenda obbalaba ekifo ekyo kyatuddemu teyasoma talina ya mukaaga ogenda kubalaba yessula egenda okuggulwawo ogenda kiraba naye ngaebyo byonna bivudde kwani ku mwani byabakama looyo omukulu omulamuzi ayimiini ow'amaanyi gwe tusuubira nti bwe bamukwasa ekifo ekyo abantu ffenna twesunga nti amateeka ku luno gagenda okulambikika era gabeere okubanga azze mu mateeka munnamateeka abadde omulamuzi naye ate yasinze okwonoona byonna kyenva kye nagamba nti beyaddira mu bigere teri muntu gwe bagiramu kaawo oli bamujjangamu nga n'okumulayiza amaze okulayira abaloopa ne baloopa nti bo nga baga nti ffe byamateeka twali tetubimanyi ono yabikoze eti sisitimu yagireese ate n'adibanga
Sibi ebigambo bya Walukagga Pavili njakusaba onfunire ka katambi ako kenkuwadde Mwami Sseggona ku nsonga ey'omukulu ono tujje okubasiibuza gye tujje okubalekerayo Haji akabanga kawadde kawanvu tusibule ababadde ku mukutu wabulanga tudde Walukagga omukulu Magoola nze yantabudde Magoola mbayida era bade twelabidde okwogera ku Magoola Magoola yavayo ne yeewayiriza ali mugongo n'agamba Walukagga tutudde naye opapaki yeerangirira Magoola olaba obuzibu ogenda okufuna n'abali kuwagira bagenda okuvaako opapye otaddewo n'ambulero ogitadde emabega oyisa ab'amawulire ekyasinga okunyumira yagamba nti munnange oyo abadde wakujja nangambye puresi emukubye naye bampadde amawulire nti pressure zimukubye addusiddwa mu ate nensanyuka nnyo ab'amawulire nga tebalaba kutuukirira Walukagga ne basooka wa Ssennyonyi omwogezi w'ekibiina n'agamba nti ffe bwe twawa kaadi yaffe tukola ki era tumanyi nti bamugobye Mancholo ffe tugenze mu kkooti tetunaba okubawo omulayi nagwe tutula naye kuteesa naye kati Magoola nange yali amaze okwana kyogerako nti yazze mu kibalo naye ekibalo nali manya ajja kiddamu busibise nekati Magoola ayinza okudda mu kibalo ate najja n'ayonoona yayoza n'ayanika mu ttaka badde batulaba ekibalo yakisuula yayoza katuwulirizeko Sseggona tusiibule batuwe katambi ako n'amaloboozi Pavini saagala kwogera ku bya munnange oyo abagamba nti zenna yamutwala tebamanyi mannya gange tebamanyi linnya lyange ekyokusatu okubuuza batya empapula ziri ludda awo n'ogamba gundi yeyampanga bakubuuza so saagala kwogera ku mpapula zo naye singa kale kitwale singa mbadde nga yenza yali azze kundeka mu lwokaano oba kunzigyamu ati nze omugyamu ne guba musango Sajja owulidde yali azze kunzigyamu oba kundeka okakasizza ekituufu nti Luwawa go wamuseetinga n'omugaa atwalayo omusango katolayo basabye obujulizi tukulinda obuwe Luwawa kakirungi Luwawa teyeesimbawo ko takolanga ki kubanga ffenna tukimanyi bulungi nti Luwawa ye muyambi wo teri atamanyi nti Luwawa muyambi omukulu Sseggona leka kwegaana naye akasizza okunyumira mbu ye yali azze kunzigyamu oba kundekamu nti kujja nze bwe mujjamu guba musango so tweyanziza nnyo tweyanze abadde batulaba abatuwuliriza mwenna gye muli tweyanza nnyo era tusiima nnyo okuwa obudde bwammwe okuwaayo data wammwe ne mutuwuliriza ne mutulaba ne mujjamu ebyo bye tuba twogedde ffe bye twogera nga bwe tulaba tetulumba muntu era tetulina gwe tugamba nti ono gwe tulumbye ono gwe tuliko wabula twogera ensonga nga bwe twalizirabye abantu bonna tubaagala kyekanyi ffe tetuliiko ludda tetuliiko size alizigala famire mwenna gye muli bwe twabadde nabe Masaka ku lunaku lw'Essande bannange mukulikeeyo nnyo bazzukulu baffe baatusiimye nnyo kye twakoze kyabadde kya bbeeyi temujjanga okwo obumu obwo bwe tusinga okulwanirira nga baalizigala famire. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mubeere bulungi tusinkane updates eziddako mubeere bulungi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa Kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba ng'oli bweru wa ggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kyenneeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa ekyo bwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu oba maze otuuka ku buwanguzi. Amanya gego Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okulina ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.